muntu aginze nnyo mukolo guno era mwagala ng'ogereko abantu bankyayire wano oba Kelvin nina lutwe kale wadde mugenda kunkyawa naye okola otyo omukolo nga best man wa akyasula waabwe. What are the qualification of best men is? And metrons. Bantu mmwe banva Bulaaya. Bantu mmwe banva ku kyeyo. Mwine engeri gye mukola ebintu ebyakatogo. You don't do research, temutwala time kwebuuza ku bakulu. N'okola ebintu nga kasasiro mwerere. Kyova olaba nti weefunugulidde ne ku buko. Kubanga best man ayinza kugamba kimazima ddala. Akyasula ewa kitaawe ne nnyina. Mumanyi omugaso gwa best man mmwe. Nti ne bwe muba mufunyeemu obutabanguko mu maka. Omuntu ono alina okuba mu kitiibwa ekibatuuza. Kandi sifulu asobola okutuuza omuntu yenna mu bufumbo. Best man ali wali n'engalabiye. Kyasinga okuteekako essira ze video z'anaapositinga ku TikTok. Ate nga tomunenya. Omuntu akyasula mbakadde be. Atabeerangako na mukazi wadde ewiiki emu. Ogamba otya nti ye best man akuwolerekedde okunona omwana w'abendi. Ne mujoze famire z'abantu era ebyo mubikola abo. Nze nojja ne module ezo. Mugenda mututenda. Ate mujessiro manyi mugenda kujja banji. Naye mujessiro. Kubanja ku discussinga ne ku maziga ebitaano ge mwatutte. Mbamanyi. Mwali munkozeeko mali simba manyi mujessiro. Two fools. Mulekerawo okutabiikiriza ebintu. N'ekintu ekyamakulu mu bulamu bwo nakyo n'okimaliriza ng'okireeseemu abajega. Tasobola wadde okuwabula. Nti owaaye ne neefunugula gye weefunugula ku buko. Tekola eno. Katugende mu kidandali. Tasobola wadde okuwabula ndigana amaziga gaga spice tegakyagenda ku buko. Byebyo. Nzimaye ekintu ekirimu amakulu nkiraba. Toyinza kutikka ba TikToker ono best man ono metron baani bakyasula na waabwe nolowooza nti birimu amagezi. Anyway, Katonda abateremu ogwangu nayenze kitali makulu era mba nkiraba nti ekyo tekirimu makulu. Bampita Kelvin Kayanja yagala okugenda ebweru wafa akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga bawala n'abalenzi mugenda kola nga ba waiter na ba waitress ne contract y'abakirina ejja mu maaso awo era twatandise ba registeringa. Tunoonyeko ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 nya noti 6 26 84 bakusuza bakulisa teranga bakujjanjaba bu contract sibwa fobo bwa waiter ba waitress sala natandika ku milioni mu kitundu bwoba ogenze mu bachefu biki abeera 2 milioni 2 mu emitwala 3 gwanga lya Kuwait, Qatar na Saudi Arabia, Dubai tutwalayo bakirina. So mutwettanire nnyo kubanga wano mukutwala ebweru nze nambemu naye abantu aginga mwenna mukolo kangwetegerezeemu batovu what I see byonna kasasiro. Ninamu Medi, ninamu Sepuya Ujini, ninamu Kimu Swaga. Atauka Kimu Swaga kande pinga na Blay Pinzi. Sikabala muba eksi bange. Kambe bisoboza byangu. Kambe bisoboza. Juzi kega no mwana. Nkatwala mubaloya bakajeko DNA. Ate kagenda mbaloya katumayo baloya ketonda. Kati Kimu Swaga is a vagina stealer. Nani awo omulala ddako. Yes nabebo waliwo nono omunyolo waliwo Sky West aina amanyo galinga agenkobe mapange pange gati bwentyo we nasima tukembwezo nenfuna omwana tunenterera kati tugenda myaka 6 mwe bali kwekuma that's nice mama Jona engeri kino kiri ekibozi nawo kirizo tubuuza kusifefeka abakubuuza oyinza okwata Michael Mukula mbadde mwerabidde captain Yali muba X. No yena X wo. Michael Mukula X wange era ye wali banegana nga tugenda kumusa koti. Badde mwerabide X bambi naye simuyinaako buzibu. Byebyo. Kakati mama Jona kankubuuze. You are once a person yafuna ku sente nyingi at some time. At one moment nizikirira muko. Bichibe walaba mu moments nawo. Okay, bichibe walaba mu moments ezo sente wezagwawo ne wali ozirina. Byoyinzo somesa bana abantu. Chemanye ekisooka nti abagagga betufuna these days they have excitement. Naye balina kitegera nti waliwo time etuuka nga even you can't afford okugula ekintu eky'omutwalo nga twali mutwa asobola kubeererawo. So naita mu challenge nyingi nnyo nayenze ekintu ekyanyamba kintu eki. Nti sazi kuliramu nakulira kawempe mama wange nga you know this ghetto things. So nze ndi survivor kati ekintu ekyo kyanyamba nya otherwise abasinga bakutuka ne bafa. Bano bemuwulira abaferefera azze ku siini
mbunalwala nakutuka nafa obwo buba obwavu buluma obwavu bukuluma n'otandika okwayuuya nga gwe wennyini owulira weewunyirira obwavu. There's one time when I was like, Mama Jona, muno yali ayineza sente. Kati oba waliwo wa board ba yali amusala mu maaso oba namunyiza. Is it something like that? No, naawe nno oba mukadde piisi okumanya ezo story. Nange story ejaalina sigitegera Mama Jona. Ono agement wa Mama Jona. She's your agent. Agement yange nkubalira eno wansi ku mutu. Story yali etya? Yali ku prayer Paris eyo story. Just nayitanga wengeri gye nakulanga tuli baavu. So manye omuntu kyekitegeeza okuba omwavu. So mutima gwange I have a very open good heart. Ate njagala nnyo okuwa. So nayagala nyambe abantu. Naye okutuusa abantu lwe bandagako nze omuntu tonnyumiza era nkuwa ekinyampo. Konsaba ekintu ne nkuwamu ekinyampo. Nze nakoowa abantu. Abantu nno. Mama Jona ekinyampo kyeki? Omuzi. Omuntu kati essaawa zino okuyamba nkuwaamu omuzi. Gwe. Abantu nga bazibu. Okimanyi gwe Bruno nti osobola okubeera n'omuntu ne muyita mu struggle zonna. Okimanyi omuntu oyo asobola okuyitamu bulungi nnyo nnyo n'oddawo n'okaba n'ogamba mbadde sisuubira Mama Jona kola kino kintu. Gwe mukyali baana bato, you've never seen disappointment. Nze people disappointed me nti I reached that time mu prison nga ntunula eri waggulu ndaba ani agenda okundeta just a mere kilo ya sukaali. Nga tobalaba. Naye ng'ate baala twanywa, twachakala, twanyumirwa. Omuntu eyankyayira yali oyo muzungu yennyini eyansiba emyaka ena gye namala mu kkomera. Naye nga bano abantu ba bulijjo abawala be nabeeranga nabo imagine n'omugulira emmotoka n'omutwala wanga tafissizaawo wadde kilo ya sukaali agitwalira omwana we kubanga bansiba ndi nakawere. Naye nga ne ssente Mama Jona nga tonabamaliza kasuka empisawo gana amawulire waliwo agampeereza bannange we are trending 99 in the whole world. You can imagine. Clap yourself. Guys, this is amazing. 99 you can imagine Mama Jona bali ku live ku nsi yonna. We are trending number 99. So let's push it. We can even go to number 15, number 10. Uganda representing. Wow, this is amazing, guys. Thank you so much. Mwebale nnyo team Kibozi. Mama Jona agenda maaso. Nga n'omuntu Bruno gwe wakwata. N'omutwala Dubai first time n'omugulira emmotoka teyasobola kuleetera wadde kilo ya sukaali. Nze abantu nabakola anti bw'oba wano bakuwaana. Wezigwawo ng'ofuuka omusiru. Kyali kisiru kye kimanyi. That's how people are. Naye n'atamanya nti gwali mutima gwo mulungi. So Bannayuganda oba oyagala okumumanya mu nsi yonna. Effitina, ensaalwa, obulogo yeyo mmoto y'Abannayuganda. Munnayuganda osobola okuba e Bulaaya n'akupangira ne bakuzza. Imagine. Naye nga mwenna mwagenda kuyiiya kyakulya. Bo bazibu Mama Jona kakati nze wano bulijjo bavuma akamotoka kange mu kapaso. Nafunye outback ate nayo bali mu givuma. Kati noga baagala ki? Eyo si Subaru. No, navudde mu paso. Subaru. Nayo bagivuma. Kati ofuna era Range Rover nayo bajja givuma. Kugamba Munnayuganda tamatizika kizibu mumatiza. Nze munnange Bruno nakusangako ku Garden City. Nenzijukira dda saloon. Ku saloon yes. Nalimanyi nti munnange nti oli straight. Eyo posti yangu ajako na simanyi nti oli straight nze nali manyi. Anti abavubuka abalungi nga mwana e Kampala bali vansu ku master. Mama Jona olaba nze kino ng'ate nkirayira kulambwa abaana bange. Nze mpoomerwa abakazi Mama Jona. Sinze toyiza kujja. Nalimanyi nti oligge munnange era lumu ne nkola posti naye bannange watabuka. Buli gw'ofuna penat. Kwegamba allegation zange neyanziza nnyo watuukiriza neyanzeegeseba okakasizza nti toli libansi ku master you a straight man. Kubanga Bruno. Tulabye abakazi bannange Bruno omwaka oguwedde okyekoze. Abaana katwabika ogenda kuvuganya na Wizo. Mama Jona n'abaana aba. Just lwakuba nti ba bloggers bakuba ebistory ne biweraabera ne bifuuka ekizibu. Nze ndi wano. Briera omulenzi. Ate abatajja mu kamera. Tewalira abaye mwala ino omwana ngajje.
singa tebavaayo dda ate nze abaana bange si bakwekubira birango beefaanana bonna abaana bo beefaanana noono yennyini omwana waffe omuto omwana bannange yavuddeyo ng'akuswaza buswaza omwana akufaanana ate yafaana nnyo maama wange yafaana maama wange n'amubalayo ku kiri ekyaliwo Mama Jona ffe twesonyiwa tuli bazadde naye kyensinga okwejjusa bamuzaalayo omu olina okuddayo nyeenya omugongo Mama Jona abaana leka nkome ku basatu Mama Jona ekonomi togiraba mama w'omwana mukwate agenda kuzaalira omwana omulala omwana tebamuzaala omu oba omuwoza ebbanja olinamu abalenzi omu kati okyetaagayo abalenzi bogenda okutendeka emizeegyo engeri gy'okwatamu abakazi ababeera ndala olina ekisiba aya muba n'ebisima bannange naye mu bintu byonna byenkyasinza okwejjusa Mama Jona nejjusa okuba akayimba ke bayita nakulyako oba nali ndowoozawo akayimba ekiyimba ekyo bannange bambi ate nebambi kibama ky'abaana nakiraba n'olinga kikusapootinga bansapootinga nabikwagala Mama Jona no nange siri wa bulijjo India's a thing there oli wa tabbo am dangerous just kuba bampayiriza bajja ne bampayiriza wano kubanga nze kyemanyi ku bakazi omukazi tasobola kwogera ku musajja nga tumalaako tebalina budde nze Mama Jona waka wange tebalwanyisa nze waka wange waali era gye bali abamujulira eyo bateekawo n'omukono bwegu ne bagamba omusajja waka waali ava peace bashuga daddy bo bali batya ddia Majona mbada sinabafunayo ganina wano ekigagga kyange kyali kikunsaba nga kikufiirako okufa bakiyitaani hani bakiyitaani kiri ekigagga ekyaliyo estate kyampana sente nina kino kidoni kulisi kyali kikwagala so no wa tiktok ono doni kulisi ali muri yo estate waliwo omugenyi wano gwekuleetedde Mama Jona njagala omumbuuliza ebibuuzo ebiwerako ono omumanyi ono dijja ono loja mubulire ku buwala bwa kirabu okukobuke obuwala bwa kirabu oyo dijja ali amalobba leka oyogere amugenzi wa ava mubuuza ku bagagga adduse ajja kubawo Atubadi bambuza. Okozo oti akozi nanga ngena kitambula. Buuza ku bashuga daddy bemmanyi baby wange. Nze ndo Mama Jona. Abasajja obakola otya abakutawanya kubanga olina engeri gy'onyeenyamu ekiwato n'akabina. Asajja sibasobola bonna. Mpozi olina emyaka emeka ddiya? Ono mukwabuzi. Ono teknologia mukwabuzi. Ava tubulire emyaka gyo naawe peace. Kale olina emeka. Yeah, 30 was born in 1992, 21st July. Rojo olina emyaka. Aloja mukulu baba. Oli mukulu. Nekana katsi. Akati ate tata waffe kumwechi. Oyo akati yasiba obukulu bindaso bano bamwesibako. Namula bakuleke kokote. Naye nga loja naawe oli wadda. Ono loja namulaba wali kweli ebbala lya Venom. Vayo. Mwemoze repoteje kitufize. Kuli kugwe. Bano sekejo. Mama Jona manasema bozi. Abanga meze mu video lero ndi kukitambula. Aba bakazi bagere myaka 3. Asinaba. Nange tambula kujja ava. Apa bamuzala 728. Mama Jona. Ana yesi natukanye. Apa bamuzala mu World Cup ya South Africa 2010. Mama kyogamba wenkana muwala wange omukulu. Ane byakemeka. Ava. Ogamba abatwala. Kyogamba wenkana ne muwala wange kuba kati oba tonnaweza na 27. Oli 23. I think I live 15. Ano waliwo omulala. Ani? Waliwo baby omulala. Gavin, I said Nazaala dono wa kutaano. Nina agenda oweza 18. Kati omutugamba mama je. Mwali baba munange kuba kwabuzi omwana mwagala kumukola. Ava you're 22, 24. Around there. Naye mama watandika mangu industry kati mukama yamanye ebikuyitamu. Just natandika ndi kusomero. Kusomero naye era industry. Woviriddeyo okutuuka wano tosobola kuŋŋamba nti ekyajjulayina. Obadde tota kugulu. Mama Jona. Oyinayo omuntu gw'omanyi yali adeetinzeko ava.
ng'omweka kasi mpulira lugambo n'abamwegomba bangi bo kituufu mpulira lugambo n'abamunsaba ne benzibako nti nja mubatuusaako mbabba sente bambi nzirya sente nono Junior Embezola abaine ensonyi ate bw'atuula mu bantu tayogera nakwogera abeera mu busimayiro sire queen. No, she's just naturally shy. Ngabo mulaba wano kati. Bunona ali shy laba ayogera mba ali shy roje. Teri DJ ali shy gwe bisera mwaberera ne Stuart. Manyi n'omukazi yabakwabulanga mumanyi nti mugagga. Nakuki what experience je walabira mu bulamu bwa convict? Noga ndi bana ibula. Sirina experience. Sirina kye nayiga mu komera. Swabula sirina kyentya nti the same case yansibya ekyasobola okuddamu okunsibya with the experience kati mmanyi okuwoza omulamuzi. Sabonerera but I became worse. Togani kati we kusettinga omusajja omugagga omwembozi olinga. Ate mukwano mbeerawo ntya nina office e Kampala mwenkola nze ndi professional gundi professional scammer. Bruno, wali owuliddeko nti nina edduuka nti oba nina nkola wano oba ki wali okiwuliddeko? Nalidda. But ndya neebaka abaana bali mu masomero amalungi buli kimu kitambulanga bwenkibala it means eri gye bantwala amagezi geeyongerayo so it means nti ndi mubbi sisobola kulokoka sisobola buga nga sisobola kuva ku kizigo. Mama Jonah. So where did you get the idea of shifting like no choose no kati mvude from this color to this color like why you proudly speak about it by the way that's what I want you to Anti kati bano sisobola bawa technique because kati nina kye bayita classes nsomesa abakazi abagala okubba abasajja so kati wemba wano technique fees tebajja kusasula ntwala tuition mulamba kakadde obufumbo n'okwembezo linga. Anti kati embezola it's knowledge brain it's not parts za vagina. Wali oba we composing ogenda okufera omuntu kubanga buli lwoyagala okufera sente nnyingi ate n'osoosayo ebitundu ebyekyama omulimu oba ogusse. So bwenzijja okubba Bruno nkweyanjulira nze Lolita ndi MP nkola mu gavumenti bwenti nkweyanjulidde nzannya obugagga olaba nti ndi mugagga oba onoofuna appetite mbeera nfuuse business partner. Okitegeera akakasolo kagenda okujja mu mulimu biba bya luvannyuma biba biganye. Mama Jonah kiki olifa teweerabidde? Kimuswaga omusajja bamulemeramu nga nnumba. Mama Jonah omusajja bamulemeramu nga nnumba. Nagamba omusajja yankwata yangeepinga temukkiriza eyo reepu. Kati nsobola okusonyiwa oli eyansiba naye gwomayo omusajja okugira obwenge n'omusajja n'akusooba n'akubbako ekyajjulayina. Mwetamumanyi how that thing is naye kyendifa seerabidde era omusajja kubanga nze ndi mukazi mugezi engeri omusajja gye yandeepingamu oyo. Nze mbagamba bandeepinga mwena mulowooza nsaaga naye munaawe omusajja saawa yonna akureepinga. There was no relationship with him. Like simanyi tiwali relationship simanyi nakasolo ke we kafaanana so I was dragged from Club Rouge oba kampi oba kalema. Mama Jonah okika kiki kyekugambye nti omukazi bw'alemera ku musajja nga amwogerako kitegeeza there is some part of the part of the life where he touched. Ati Bruno bakuba n'abawala ba bulijjo abakazi abategeera abagezi nga nze tulina kye bayita type and test. Njagala ogende mu babba bange bonna basimbye layini nga ne yalimu omubi eyalinga ow'ebinnyo yali dabadaba naye ebinnyo yabikola naye nze babba bange obalaba nti type ebeera eyo nti mbu babba ba black nti bw'otunula n'ogamba nti kale ntaddewo siriimu daddy ntaddewo sepuuya wujini ntaddewo naani awo omulala aliwo sepuuya waliwo nahane bw'oteekawo ku kasikayi west kak'ebinnyo kati eyalimu ng'omumpi oteekawo mmedi nti ye kale mumpi naye era olaba ekyo kati kwaba abasajja ab'enkumenyedde
Simba wo musajja oyo laba oba testi zange mweziri. Be honest. Yeah, you okay? I know dreads. I mean looks and heights. Like looks ne height ne physical. Ombuliro ba aina gwatuka muntu bwoyimiriza sepu yo sobola mugeregeranya ne kali akakobe. Omuntu bwe yandibadde yenkananga naye yandibadde nga Medi naye ate Medi amusinga obuwanvu. Kizigo kyokka ate oyo abasajja nabo bayiga okweyerusa baaba. Omuntu noyira n'okuza muniguro. Toga naffe twayiga okweyerusa abasajja. Abasajja beeyerusiza ddala. Ulina bakira nti abasajja abakikwatamu. Nga naye abasajja beeyerusiza ddala. Oyo tokimanyi abasajja beesiga bino ebizigo bya Eva and Nico. Okweruka. Lwakuba sinneerabidde naye mwe mulimu abayimbi abeeyerusiza ddala abasajja. Exodus yali teyeeyerusa. Niwe kuva dda mweru Mama Jona. From the time I saw him kuba yayimba ganja man musajja mweru. Ndudde ku kizigo Bruno natandika kweyerusa mu 2012 omuntu asobola okulwa ku kizigo. Ekizigo nkiwangaaliddeko. What are you talking about? Kati Mama Jona obasobola okumanya omuntu ali ku nakyo. Kale ava wangona ali ku nakyo. Ayongeramu katono. Ayongeramu katono. Mama Jona, bichi byolabirako nti omukazi ono yakwata bizigo. Omulaba yayongeramu katono. Nenda Mama Jona abantu bano obabulira signs z'omukazi yakwata bizigo ngo omulabira amaama. Ati abakazi mulimu katifu abali abaddugavu completely. Ne mubamu n'abakazi bebazaala nga ba brown kati nga King nga Gadget abo nga ba brown. Ava pisi huno. Napisi ze mama. Anti era nkugambye nti mweru yeeyongeramu katono. Mama Jona. Yali wa brown. Na yeeyongeramu katono era alina kagirisiriini. Alina kagirisiriini. Kyenkugambye nti mulimu abeeru abeeyongeramu nga bw'olaba Rihanna nti Rihanna mweru kubanga taata we mu kyotala. Yatuuka ekiseera ne yeeyongeramu. Beyonce yeeyongeramu bakozesa ziguluthania. So yeeyongeramu okuba ng'omukazi nti anyirira alina skin routine ekuuma eyo kala kubanga ku nfuufu y'e Kampala weather ava talina ngeri gye yali akumaako kannakyaka ke yeeyongeramu kati but with the natural product ezirimu brightening oba lightening si bleaching ngaffe. Kati bleaching ffe twe bleachinga. Okitegeera. Naye nga kati walako ekifaananyi kyali bya Jasmine bayakajja. Mwaka ki? Ekyedda bweyingira semwe. Anti kati abo tuli mu can you compare kati walako ekifaananyi kya Leema nga yakajja na kati. Mama Jona, you're talking about because Jasmine, I don't think she has changed her skin. It's still the same. Just kasente. Sente zeyongeramu. Sente ne kamera zakyuka kati beda mfano bye twekubyanga byalinga kugundi Mama Jona. Anti Bruno, nze siri muntu wa bulijjo. People I'm telling you I see them physically. Nga sibalabidde ku simu. Ne ava nyini kabebe era nakala batwali juzi ku pate ya Shira. Alabika bulungi nnyo anyirira but there is a maintenance kati ne mubaamu abe bleaching ddala nganze tinazaalimu andi bulaka nengena nenfuuko wa chocolate nenva ku wa chocolate abula mbonye ntobye kati mwakati gwofuuko omuzungu si 2013 we bankomezaawo okuva e Rwanda Interpol 2013 Anange. Awo wafukiro. Loja nga toyogera. Obweru bwakunyirira. Nga kati ongamba nti nzire yeri mukala. Ne Baby Gloria yeyerusa. Pana na bot. Mama Jona toka wao. Ne Baby Gloria yeyerusa uno mu comment mbala bakazi bangi beyerusiza wano. Yeyerusa omwana yali wa bulaka we yayimbira akayimba ka Yesu naye yagenze okwanjula ngo omwana mu America. Kirute ina byetakola. Meka. Lezi basente. Basente Mama Jona sente meka. Ne rafuna sente no kyusakala. Sente. Buluno. Make up bogamba. Make up waliyo wabaddugavu waliyo no wabeeru. Buli muntu bamukuba make up according ku shade. Sente kize mugambe ekizigo wali ebizigo ebyebbeeyi wali ebyala isi kyogamba bakazi b'ekatete beeyerusa
Tumula ko mu comment section bakuwanikidemu amanya g'abantu abeeye Lusambo. Wano ndabye bagambye ate nabatanzi mbeera nze abeera muwala wange wa Lugave. Spicy. Posha. Nsoma amanya mungambye nsoma comment. Kale abo bonna Violeta yesiga ekizigo n'engalo zikyaganyo. Mama Jona bado kibazo ky'okubalonda n'adduka. Baba Jona malayo kino kiba kita kibozibozi. Tumula wali Mama Jona akugamba. Mama Jona. Wanji. Patagane. Ebyamakansiike. Zirike ono kibanji ayagala. So yaganze. Kali Mama Jona. Ekibozi nga bw'okiraba, you interact with us, we also interact with you. Kakati set time yo naawe tubuuza. Kati essaawa zino Bruno ani mukazi wo? Nga tuli kulayino. Kamuwulire kansembere munnyonnyola Mama Jona. Nedda sookoddemu erinnya lya mukazi wo tuli ku live ino eriko likes miliyoni 4 abantu 1,013 bonna balaba Bruno essaawa zino ani mukazi wo? Bwogamba nti mwagala yono oba tolina bashuga mami basponsa in your life yogera omukazi oyo. Abajone sawa ino ndibo omu bannamunigina. Siso akulimba ate katola kulimba. Mama Jona nze ndabye ebizibu kati ntya n'okutya maani. Ntya sija Mama Jona so akulimba ntya. Nze ntya kati. Kibuze ekiri personal ekirudde ku media. Mama w'omwana waffe ono atuleredde omwana Farida tukwebaza nnyo tukwagala nnyo weebale nnyo. There is nothing has ever happened between you two. Nothing. Wallahi sikulimba. Kati nothing. Kati kiri bwe kiti Mama Jona. Bale iroje. Mama Jona kiri bwe kiti. This is what happens. People don't believe that you can be friends with a woman, but it is very possible. Nze nina emikwano Mama Jona. Waliwo omwana gwe nalina mukwano gwange nga tusula nosula mbuliri ffe ebire nga tetwekutte. Sikulimba. Gyebali abawala bwe bati. Mama Jona njogera gyebali waliwo omwana. Mama Jona tolina bakwano bo oswasola nabo mbuliri nga tebakutte. Mbalina naye ate ku Bruno tekisoboka. Tugaze Mama Jona nina amaddu mangi. Bwolabika. Mama Jona kiri bwe kiti. Nalina omwana nga mukwano gwange. Nga tusula mbuliri nga tetwekutte. Ngate ne boyfriend wakimanyi nti abo bwe bati naye tebiirya. Nze soba ni mukwano gwange omwana nga simulya Mama Jona. Kati ogenda sula ne Ava PC. Ono mukwano gwe. Yanti mukwano gwe kati ogenda sula mwenna. By the way, ne Ava PC sosula nenga sikukwata kisoboka. It is very possible. Netubera bwe nemuka by the way nedda tusobola okusala buli nga tweyambudde ffe binatubeere nga kati twekutteeko. Naye nga Bruno olina tekiniki. Mama Jona nange tokikola togezesa. Nsobola gezesa. Togezesa maama omusajja ajjakeera ku makyanga mutaka akubye saluti eri atandika ofukamira. Bruno sosula nawe Natakwatako. Ani Bruno? Leka Mama Jona waza watu tuswasula naye nesikwata ku bulimo. Very attractive. Bruno, now Ava Peace watudde. Bruno olabika okuba amavivi kutaka niwe gayirira abakazi bakuweeko. Biological father olabika oli mwegayirizi era Ava Peace bino ebiseera by'oluyimba. Be very careful oyinza ofuuka biological mother. Ono kyali wange bambi. Kyali wange nnyo. Abakazi bali eyo banoonya abasajja babawambuto senga bajja ewuwo. Mama Jona bagenda nakunteekamu akaweta. Kati ogwo mulimu gwa sologa nti ogusobola. Like they can pay you to be a spam donor. Bruno, this is business. Bruno, Kimani, this is a real business. And apart from your music side, because your spams, they are very active. Osobola okubeera spam donor nga you're getting paid. Kenya, they are looking for spam donors. I swear. Nga gwe mulimu gwo gwa kugenda wali kuba kasabuni, you come and they pay you.
Wajala, engeri gye bwogera oyinza ogaza asiza okuzaala mu Uganda. Very active. Walai Bruno, go mulimu gugulingeko after this live. Olabe how much spam donors they get paid. Kati woyo ozala abana abalungi, you're very handsome man and your spams they are very active. You can just be employed. Wali omugamba nsasula kati abakazi bali e London bali mu US yagenda ine emyaka 2. Waliwo nange natuka ni netya kubanga bazi sitagala muntu angamba mbu just tugezese but that is oli mu sente zo oli ku mugongo gwo ogukutulira obwerere wano e Kampala temuli sente. At least you can become a male escort. Bruno escort babasasula sente bekama Majona ndabe. Kati male escort kati wano e Kampala ng'ogudde kati kwayo bi MP ibera wano mu parliament ya wano. Ebyo byolaba ebifaanana nga digida. Kati ekyo kikugwako omala nti bwe mumalanga wanaawa kisobola okuwa milioni zo 6. Kati webijjamu oli muvubuka mulungi, so don't waste your face. Kubanga you're very active. Okay, unless ofuuka spam donor ku bibiri okuyimba kunaaba kuganye. You call me tutunulemu eyo business nze nkuteeke ku kitimba US. Nga bakira nti bali nyanyonyi kujja kufuna lubuto. Afunya mu dola. Mukola endagaano n'omugamba tonnoonya n'omwana simwagala. Gwe ng'otandika kasabbuuni agenda n'amazzi ge mu kondomu oba mu kacupa. Ono mulete. Nzije n'ono mnyanyi wange. Nedda. Waliza Oyo lava boy. Loja wa playing love alimba bulimbi love. Tabisobola ebyo kirabika naye gwe oli kafulu nkwesiga. Mama John, let me ask you. At what age did you have your first born? 16. You had your first born at 16? Naine emyaka 16 namuzala mu 26. Ndi 35 ngenda mu 36. Niyo mancho fana ira wala abosinga emyaka ningo basingo nyiri. Anti fe Bruno bagenda ne bagamba namulaba da fete twasoma. Ebisana ebaberera mu somero fe twali mu kibuga nga twatutumukadda. Naye nga kyekyo Bruno tonzija ku mbozi njagala tukole company Bruno tule ku kitimba nkunoonyeza abazungu abanoonya abaana abafukast.